Mbasaba tambuza video eno etuuke ku buli Munnayuganda. Tambuza video eno, musharinge video eno mugitambuze etuuke ku buli Munnayuganda. Mbasabye busabi. Tewali kyemusobola ko, tolina kyosobola kolera ggwanga lyo gwampuliriza era ndaba. Kyosobola okukolera eggwanga lyo kutambuza information eno gye ntadde wano ogituuse ku muntu wa wansi. Buli muntu asobola okuzuukuka tutaase eggwanga lyaffe. Eggwanga lyaffe liri bubi, si musuubuzi, si mwavu, si munaku, si mugagga, tewali wali bulungi mu Uganda. President Kyovulaba yagamba nti mujja kiwulira. Buli muntu yenna agenda kulooza ku mismanagement ya Museveni gy'akoze mu ggwanga lyaffe. Mismanagement buli kimu kyonna kifu mu ggwanga lyaffe. Kane imagine babakubira Prime Minister ekikonde, omuntu n'agenda nakyo bugenzi, ne badda mu mawulire batandika okwewana Prime Minister bamukubye. Ako kabonero kalaga ensi oba gavumenti eyagwa. Wuliriza bulungi gwe Munnayuganda. Kambabuulireko mukitegeere. Ezo security ze mulaba aba security abasirikale be bateeka ku bantu baffe abakyalimu ensa. Ne bw'olabanga omuntu bamuwadde ekifo kinene nga yali ategeera, ne bamuwa ekifo ekinene, ne bamuteekako abakuumi n'akyusa olulimi, temulowooza nti akyusa olulimi kubanga aba abaliddemu olukwe. Nedda. Aba amaze okuyingira ekkomera ngulu bamugye wano mu public mu Soweto, kati bamuyingiza eri mu lusenge, mu busenge eri mu Kondemu gye battira. Olwo bamugye wano mu public mu population baba bamutadde mu Kondemu. Abo abasirikale be babateekako batemu. President waffe Kyagulanyi singa yakkiriza obukuumi bwa security ya Museveni, singa talina buzibu bungi. Singa bali relaxed kubanga yandirwadde n'akogga ne tukkiriza nti president alwadde takyasobola, tuteekewo omulala president waffe tumusaasire. Bw'atyo bwe yandigenze. Ng'alwadde obulwadde obuluma Kadaaga, ng'alwadde obulwadde obuluma Erias Lukwago, bw'atyo bwe yandigenze. Aba abasirikale be bateeka ku basajja abo, bateeka ku bantu baffe, be basalawo ddi lwanaafa, babakubira bukubizi kasimu nti kati oyo asusse agende. Ne mwebuuza ani yawagundi obutwa, ani yawagundi obutwa. Ebyo ebisirikale be babateekako, ebyo be babateekako ng'ebikuumi bye bibamaliriza, bye bibatiisatiisa. Abo si bakuumi, abo batemu be mulaba ku bantu baffe abaalina ensa ne bavaamu. Babatya, babamanyi. Abo abakuumi balina authority, balina obuyinza n'okusinga be bakuuma. Era beemanyi. Kyova olaba batuuka okuba Prime Minister nga bitunula byefuula ebirwana naye nga bali ne bano be bamu. Odda bazijjaawa. Kati awo be mulaba bonna ku security z'abantu baffe babi. Kyova olaba president waffe muwa credit yagaana security ya Museveni bwe bulamu bwe olwaleero. Abo be bandimutye mu budde wakiri kimukuba essasi mu kakodyo, kimuwa obutwa, wakiri kijja nabo ne kibwesyaba ne kiyingira naye mu mmotoka n'abuuta n'abusikira mu mpewo naye ng'agenze. Muzuukuke Abannayuganda, muve mu tulo. Tuteeka okugoba gavumenti etafa ku bantu ba bulijjo, ekkiriza ababbi okujjanga mu ggwanga lyaffe ne babba abantu, ne baavuwaza abantu. Yakkiriza ab'amasomero babba abantu, yakkiriza kampuni z'amataka zibba abantu, nekkiriza betting abba abantu, nekkiriza abakola human trafficking kutwala abantu Bulaaya babba abantu, nekkiriza abawola amamotoka babba abantu. Nze naliko lunaku lumu omwana yamalayo emmotoka ezo ze babawamba, osumayo igula emmotoka asimayo sasule mu mpolampola. Omwana yagimalayo sente ze ne musanga ng'ate yeegayirira kampani gye yasasudde sente empitirivu kumpi ezigula emmotoka 2 mu mmotoka emu ng'agyegayirira kujjako simanyi Caviet, simanyi Viet, simanyi biki ebyo. Emmotoka nga bagaanye ogijja mu mannya gaabwe aga kampani kyokka ng'agimazeyo ng'abanoonya bunoonya. Eyo ye gavumenti yatuleetera ababbi bali mu Uganda babba abantu, etunula buli mubbi yenna etunula. MTN ebbye abantu, buli kimu kyonna, buli kikampuni ki Airtel bibbye abantu. Ekisi kyaffe kiri ki failed state. Uganda si etambulira ku mateeka. Uganda nsi yagwadda, efugibwa ku famire ya Museveni yokka.
Bannayuganda musituke 2026 taliwala tulwane mutandike okunoonya akalulu. Ate mbabuulira kino, President ennaku ezaamuweereddwa okunoonya akalulu tezimumala. Bamuwadde ennaku 10 okutambula disitulikiti 14. Gwe munnayuganda wenna alaba VDN mutambuze VDN, mbasaabusa mutambuze VDN etuuke ku bannayuganda. Wenna alaba VDN munnayuganda, tewaliyo President agenda kutuuka eyo, wabula mulimo gwo okutambuza kampeni obuulire banno kyekyokola. Obululu bujja batuukako. President ayinza obutatuuka kuba bamuwadde ennaku ntono, ate omanyi bye bakola mu kulonda, naye mufeeyo okutambuza. Buli yeesimbyewo yenna akuba posita nga tekuli President, ezo posita nfu. Mutekeko President mutambuze, mwe bennyini abantu mukimanyi President ajja kujja, naye mwe bennyini mubeere ba President, mubeere Bakyagulanyi. Munoonye akalulu mwe bennyini, mwekumemu omuliro ku byalo kw'oli, akalulu kaguddwawo, mutandike okunoonya akalulu mwenna mwe Bakyagulanyi, ffe Bakyagulanyi tunoonye akalulu. Gwe weetaaga kifaananyi kya Kyagulanyi, weetaaga umbrella na kulaga abantu kikyakola, ani gwe balina okulonda. President tagenda batuukako, naye tukole kyonna ekisoboka tumukubire kampeyini ffe ng'abantu. Tununule eggwanga lyaffe tuve mu busibe. Okuba otya Prime Minister oluyi, Kisaati, Prime Minister, abo bonna tubajje mu busibe, basibe. Bakolera Museveni, basibe. Bizzukulu bya Museveni bye bifuga eggwanga. Ebitumbaavu ebitalina magezi. Abafuga amagye oyo mutabani wo mutamiivu, atalina magezi akeera ku makya n'awamba munnansi ne yeewaana. Biba bafuga eggwanga. Nolaba ebisajja ebikulu kino si twalwanirira. Ani yabalimba nti be mwalwanirira be bali mu buyinza? Mwalwana na Museveni si bazzukulu be. Abantu tulina obulumi bungi. Eggwanga lyaffe buli kimu ekyaffe. Museveni yatunda buli kintu, gavumenti yeetundako buli kimu. Bababuulira Mulago takyali wa Mulago si wa gavumenti. Mulago yatwalibwa abantu basekinoomu. Can you imagine? Abantu bali mu Mulago basolooza ssente ku bannansi, eddwaliro erya gavumenti, naye ng'omusaso bantu bali mu kulisoloozaamu, bataddemu bu mobile money, bataddemu obubanka, buli kimu kyonna, amadagala gali wabweru, pharmacy ziri ku miryango eziri private. Eddwaliro lyafuuka katale k'abantu k'abanyazi. Ggwanga lyagwa, Uganda yagwa, eggwanga fu. Tulina okuddamu tuze eggwanga lyaffe mu nfuga ey'amateeka ate nga gakola. Edde mu mikono gy'amateeka, eggwanga lyaffe tulijje mu mikono gy'abanyazi, mu mikono gy'ababbi, mu mikono gy'abayeekera abatemu. Abaana baffe bafa enkya n'eggulo, abantu baffe abafidde mu kamyufu ka NRM tewali yakwatiddwako wadde n'ogwo kutubuulira abantu baffe basse baaki. Bannansi bate bafa, n'olaba embuzi ng'ate zivaayo nazo zigenda kuuma bulumbu, zambadde ebisaati bya yero, bivubuka ebitalina magezi.